full figure na Lil Pazo Madrid esamba Barcelona eriere klasiko ya bivumo atete banaba buli side yewera my sister full figure akedde kunkubira kumacha naye full figure yewerere musimeya njogera bitono my sister full figure ankubiddeko kumacha ne tunyomya ejo my brother Lil Pazo yankubiddeko buli side yewera bwe mara okogera ne my sister full figure nga nkubira my sister Lil Pazo sister wange Lil Pazo nga naye awera neba naikamba bulire social media tekuli mikwano you guys acha ine mikwano ja internet werimba twali tugende wa president ekisozi obambi ogere kambi ogere ngesimu enkubirwa bwe Junior your sister Natasha yagala kwogerako nawe nga munange nga bankubira essimu nze ngamba wetegeke muzeeyi akutumiza ogenda kisozi era gomu kubagenda okwogera nga munange netegeka bankubira nno lwakutaano kwa ebintu yali binabera lwa mukaaga bankubira Friday nga neewuunya muzeeyi yantumiza kati no munange nga leero nagenda kisozi nga bangamba session weggwa ojafuna opportunity okwogera ne president weka nga ntuuka Kololo twalina genda nno kiro sanga 12 nsanga Lil Pazo sanga Lunabe my sister Lunabe yali yatuuse dda bali awo ne jobless banyumya ndoza tebana abana maso bondo za basula tebanabye kaira ba TikTok abasengo bunja bagenda basula tebanabye basula batunula kati Lunabe nga nyendo laba akubira full figure oba kubonani yakuba simanyi Lunabe tagendedde motoka ya full figure abantu abali abemekwano bagenda banyumya tutuuka ekisozi ku faamu ya muzeeyi tuvaamu full figure ne Lunabe be basooka nno munda ate ffe twalinya baasi kakati abawo kwe kuŋŋamba Junior lwaki togenda mu motoka ya full figure ne mga abaho ndeka munze kandi Lunabe twataya lwaki ffe twalinya baasi Lunabe ogenda tegera lwaki ffe twalinya baasi wali amanyimbo tetwagala tula mu motoka munayenze natula mu baasi era natuuka bulungi gwe batwalako Lunabe gwe batwalako Lunabe yagenda awomerwe futa agaziza amagulu munange nemmere bali awamu Lunabe ne full figure emmere bagiri awamu batula ku tebo yaabwe ne bali awamu nga ba mikwano nekati wenda babeevuma newunya ensi eno naye nze munnaye sirina kyenteekayo bonna bange full figure sister wange ne Lunabe naye sister wange so they are all my sisters chobanzo olutalo ndulengerera mu Kamoli naye full figure akedde ku macha nankubira nanga my brother mundekere emuga mu biveemu muri bantu bawamu naye meya full figure gambye buza Shalom meya anti full figure akuwoninze sister meya awanda muliro my sister meya angambye Junior full figure tagenda kuntiisa naye nze era sina kyenjogedde nze nsirise sister meya asaze na wange wano muleka abantu beevume bemale eggoga buli omu anaawulira nti muntu mukulu ayina abaana ajja kuva ku munne kale bo babadde ba mukwano
naye ebintu bya social media we biba tetubera na mikwano jaddala wana abantu bali fake buli omu alina byagoba. That's a fact. Buli muntu alina byagoba era oba okyali wano ngoloza wano inawo mukwano gwo weerimbye oyogera n'omuntu leero enkya ebyama byo byonna n'abireeta wano nga wayogedde naye wana abantu sikkabadda tebakuuma byama atumba babulabi wano omuntu omugamba ekyama kyo Kampala yonna ng'ekimanyi Junior yangambye bwati Junior oyo omulaba nangamba bwati Joni sibye byatuka ku black sugar one bo bennyini ate bakugeya ne bawo ne bamugamba ebigambo. That's how bad they are. Bannange munsi muno omuntu apretendinga mu binnyo banga ko ne mukwano gonga wampisa mbi ng'ozimanyi naye mukwano gonga pretenda ababefuula abalungi abo mama banize nako omuntu eyefuula perfectionist yetakola nsobi ye yawulira ebyama bya banne banga ko ne kyaliwo ng'omumanyi empisa ze tigundi mubbi naye omuntu nga yefuula pretenda ate ba YouTube basoma ekintu ekyo befuula nti bebayamba buli omu baagala sympathy. YouTube mukwagala sympathy oyo Junior nze abadde amuyamba teyandi nkoze bwatyo ensi terina mikwano oyo Junior bo eva be baba bayamba bo byobayamba tebabyogera. They are the ones who keep on helping others. For them, they are not helped. Bane ba YouTube ba hypocrite. Bali abana bazanya sympathy card. Mama bayinza okukyayisa abantu. Kali black sugar bali bamukyayisiza abantu. Just hypocrisy. Tosobola kuba na kyaliwo wamanga omuntu kyaliwo nakuddako ku internet nakugeya otabangako mukwano gwo omuntu yenna gwolabanga ku internet ng'akulika akugeya tabangako kyaliwo. Do you know what a friend means? You people, do you have real friends? Obeera otekyali wange n'okwata ebyama bya family yange n'okwata ebyama bya bba wange n'okwata ebyama by'abaana bange n'obiteeka ku internet enkya nomala n'ogamba I'm your friend. Really? Are you serious? Eno generation yes so kulaba etaina mukwano. People don't even know what a friend means. Wano omuntu akugeya n'akuvuma enkya n'akugamba Junior yandi mukwano go nze akwagala. Is that love? Kati black sugar omugeyeza enkya kugamba mbobadde mukwano gwe omukwano kitegeeza nti ne bwe tukyawagana buli omu akuuma ebyama bya munne. That's what a friend means. Nti tukedde ku makyo badde kyali wange tukyawaganye onina byomanyi kunze nange nina byenkumanyiiko you keep them. Nobisirikira fe tukyawaganye n'abantu nga tubamanyiko ebintu bingi but no sirika. Ne wano omuntu omunyizaako katono bwe kati. Wano omuntu omunyizaako katono bwe kati. Nakulangira n'emmere gye yakuwa. Nze nalwalanga ne bajja mu ddwaliro. Babinangira. N'eddwaliro lye bajjamu okundaba babinangira dda. Nalwala wano ensambya. Ngamanyi mune mikwano gyange. Bambi bazze kundaba ngudde ku accident. Balangira nze. Ngawe basasula eddwaliro. Nenga muganda wange hamwe eddwaliro yali sasula ne baba yasimu. Kye batanangira nze Junior nakoowa abantu. Nina abantu ku nsi kuno nga nasigala muziikirako wenkoma. Guys, Junior nali muntu mulungi. Nze zo na YouTube zolaba kuliko amaanyi gange. Nze nga buli omu wa content. Bambi ngandoza they are my friends. Mama. Na mvuga amafuta.
Junior nenkera ku macha olesewo n'obuliri oluste weewulira bulungi nogane bambi omuntu ono mukwano gwange kamwe content afune sente teri yansima banfuula mubi wala teri yansima na waba YouTuber content nze taata wange yawa abantu content nga bafunamu sente waita meka nga ndi mubi nnyo nava ku bantu abantu bayinza okusula mu depression nze nina abantu bennakyawa wano Juliet Zawedi yali agenda kunsiba mujjukira tewali mukwano gwange yayimirira nange wallahi wano Zawedi yali agenda kunsiba nga ne fayire ewedde saafuna ko simu yonna kuva w'abakyali bange tuba Junior kale tukoze tutya oba kale Junior oba kale omukyalo oba tumwetondere nobody called me batulanga ku YouTube bwabo babati basendi ba Jekins ne basinika amanyo n'embuto zaabwe naye nze nga Jekins we bategeka ekivulu ne kibasala Lukindo Beach nze yaliyo mujjukira Jekins abo ne sendi bategeka ekivulu Lukindo Beach ne kibasala last year I was there navuge motoka yange mpaka Ntebe ekivulu nga tewali bantu era sendi ne Jekins we baba amazima bogera amazima ekyo ekivulu kyasala nene embeera yo nga mukwano gwabwe Juliet Zawedi nga agenda okunsiba be badda ku YouTube zaabwe ne baseka eno ebakubira Juliet Zawedi bamugamba kasibe oyo Junior yepanka bakwano bange benyini be bakwiranga Juliet banange nakoowa abantu nga baseka tewali yankubira ku simu wadde abaina no boche bali balinze banteeke mukomera baseke bakwano bange benali mpita abange ne wamma bagenda siba mukwano gwo ng'omuntu mukwano gwo wamma twenza mukubira wamma ku simu kumuga nti owange kiki ekiriwo abayimirira nange mbamanyi tovula bwe omusajja bala mu mwagala nnyo nze bala mu nkwagala nnyo bala mu yayimirira nange nze bala mu teyanvaamu oyo Minister Balamu that man is real jenemoke nze ne bula banfiira ku Jeno Muhozi oyo ye Jeno emoke bano omuntu akulwanirira golwanirira Jeno Muhozi mwagala because he was there for me nga bano betubeera nabo basabirira kimu bansibe nenva ku bantu olwampa abasirikale abankuuma tebabyogerako kastabala bamajenga bagampadde gankume kwa bampa abasirikale bana bampa abasirikale bana nga ne wange linga barracks tebabyogerako ekyo kyabaluma tebasobolera tebakyogerangako ti Junior bamuwa abakuumi ebyo bibaluma badenze ndalisire banko muntu asobola kuwa butwanga aseka Zubeda asobola banange Katonda yatonda akawa omanyi guli musota gwennyini oh my god banange mu group y'aba abana asinga mu obo bamuyita Zubeda Zubeda ye muntu asobola okumanya nti mufunye obutakanya n'omuntu naba olabye ko omuntu nga akozesa opportunity be bayita opportunist kale mufunye obutakanya n'omuntu n'agenda eri n'ayongera mu supu n'addeewo n'ayongera mu supu kati ye n'abeera wakati yoyo omuwala ye buli muntu mubi gyali oyo Zubeda buli omu mubi wanakawala kukantama banenze ne bwenkasanga mpulira nali ewajja namyalo kasitaka jja nafulumirawo banenze ne bwensanga Zubeda mu kkubo nzirayo emabega
bana akawala akonde kasasula wallahi bana uyo mwala yendi musasula nja mukole ekintu atuleko wasagambe musajja ali yadetamu anana ko wakanako bana nze nebwesaga video ku TikTok onjiyitako mane guli musota nekefula kamanya mateka nekefula kamanya gonde Zubeda tasobola full figure kino kiddamu mukabuli musine muggulu Zubeda tasobola full figure asobola kwata Zubeda namusiba full figure amanya agayina agakola ebintu that's a fact nyabo olabaka mwesimbamu Zubeda sileve ya full figure wa amani is an advisor of the president echo kechitibwa kyo bwa advisor go kinyomera one full figure asobola tuka ku police kali full figure ali wagulu wa baladis baddo kimanyi mwairake advisor wa president yabera wagulu baladis ne baddako sebo full figure aine echo kulwanisa kimu taito kala je ku police abagento oli advisor golichi bana bazubeda kibatategeera fa abantu abamu munaye twasigala kubala abana kubeewala je mirembe je tuyina nagamba akawala ako kazubeda nkakukusiza katwale wajje no sale wabula akaana ako nakukusaka kawala kazubeda akukola nkakukuseka twale wajje no sale tulope full figure nabitegera na nyigira nakakukusa tuli eri ntebe tusikanya mwala wajjeno tukakukuse tukatwale alo kawala ako kankola full figure nanchawa nsasule okola ne batakusasula kibi so abantu baba akola mubasasule fact kati bebe kulu chayi nokola aina kati okuteeka wakakiiko ababanja bali bameka so that they are paid kibi nnyo omuntu okukola n'otasasulwa kiba kibi so bati badulu nkulabyeko ng'ovuma abantu bati badulu kavubuka gwe simanyi lwaki naawe oganya okwebuulirira bati si gwe mwogezi wa bebekulu ayina omumwa bati si gwe mwogezi wa bebekulu aveeyo akiriyalinga ensonga ze kwa abantu bana abamonza n'okusanga yabasasula dda kati omwana yuno musoga agamba yakola ku unstoppable teyasasulwa mwena mumuwulidde it's very bad when people work they should be paid so let bebekulu come out mulekerawo okuluza ati bebekulu wa kitalo nnyo manyi kati kyekizibu ekiriwo people think bebekulu wa kitalo nnyo no gino gyali mirimu gya government he should come out and clarify bebekulu si wa kitalo nga bwe mumulowoozesa manyi waliwo buno bubiina bw'abannamawulire abanaku babati badulu bajekenisi basendi abalya ku bebekulu abatuloza ati bw'oyogera ku bebekulu kyamaanyi people talk about bajeno abantu bogera kuba minister who is bebekulu let him come and clarify where people paid or not kati gwe bati badulu sendi mutujeka akamanyiro mwaba bebekulu abagulira underwear temuloza ati everybody alya ku bebekulu naye muna Uganda nga abalala there must be accountability Hena kuzilo hata wakala kubebekulu who is he yani mwina you fear factor je mwagalo teka mu society bwabayimbi ba kitalo that is wrong abantu basasulwe sente zaabwe let people be paid bwabata genda bawa sente zaabwe ave abagayi sigenda basasula kibero mu record nogenda okulaba enembwa yeyogera eno bati badu tekalabirira n'abaana
gwe bati bakugobe South Africa lwabutalabirira bana waddira munyonyi ya UN toyina audacity yogera mu bantu gwe bati gwani kwa bebe kulu akugulira underwear nofya kano kasendi ku myaka gye kinana sendi okyasabiriza singo oli ku farm yo oli mabijja obuze emyaka emekofe I hate those boys omuntu ayisaawo obulumi bwe teyasasula if they were tebasasulwa kat we supposed to pay them question ani ayino basasula bebe kulu ayino basasula sente zaabwe he must pay their money nogirukula buno buvubuka bwetaddewo bubati bebe kulu be yali ayogera ne gravity mwaliyo nga muemirimu mwaliyo esete zifuluma mu state house ne muzikozesa ebyammwe mubilisera muloza kubba mu 7 bulisera muloza kubba president nafulumye sente empitirivu muzirya buli nabo ne bagenda nga tebasasuddwa ne muvumaganya erinnya lya government ne muvumaganya erinnya lya president nenge sente ziba zafuluma nowulira kati obomulema Butcherman really how can you steal from Butcherman eremu person tamujja fune bisirani mu kati Butcherman omulema naye omubbe omusajja yali maladda ne Butcherman omulema ayina okugulu kumu gwayina abiri omubbe let us be serious tubereko ne humanity esereze mu abablogo bawagira lwaki temusasula abantu omuntu aba yasasula yakola asasulwe what's wrong with that neno ulira omuyimbi bamwadde obukadde 5 ono bamwadde 6 oli 7 it's too much eggwanga lina abasawo eggwanga lina abasomesa kati amagye bwe ganeekalakasa abantu basasulwe without fail nze nali mukaluka president 7 tewali wadde yampa wadde 10 nze president 7 mwagalanga muntu nze I don't have to be paid to support the president nze president 7 mwagalanga muntu tewali yampa wadde amafuta ataba nera abayimbi muswaza ku byonna president 7 byabakoledde mukyayagala sente ate muli bagagga bazibu ne baba wa sente mu government mugula ngoye kweraga mugula amamotoka kujoga fe temina we investing anti wawan kugula bino bi YouTube embuto zibiri yange entana biba wagire teri agenda ku defend yanga tusasula abantu kati ba ku defending echi buno buvubuka bubati badulu kabira okusabiriza bebe kulu mpa yanda weya bati mukole sendi mukole jekinizi mukole muve mitu byokusabiriza asabirize ebyo mwe musabiriza nda weya ne musabirize mmere magara bebe kulu abagulye ne toilet paper muri basajja bakulu ebintu ebimu mu byogeze nti omuntu gravity kyayogera kitufu he worked aina contract kati tosobola muvuma tusavuma muntu aina ne contract tosobola kaga minimo giba jamuwebwa mu butuufu nemwe kuba munonja mmere ya leero bebe kulu yejjeko ebyo ebivubuka abantu bakyaye bebe kulu tudde kwayetaddeko abasiru bangi ebyo ebintu abayimba ebyo bawana wana tebikyayina gye bibatwala bebe kulu yali muntu mulungi edda ne tudayagalanye ebintu byo muwana wana agalanye ebintu byo musinza agalanye buli omwa mufukamirye tekijja kusoboka it will not happen line gwanga lya fefe na president atumanyi nange president Museveni yamanyi abayimi mulekera okuluza timwe kama zeyi bamanyi nafa atumanyi mu mbeera zaffe tuizo kwate tumulaba buli lunaku nena ffe tuogera naye it will not happen no sabu vuko butaina magezi bonna buwana bebe kulu ne munsobi ne bumuwana omusajja waaba yakola
nga ne contract agina asasulwe, let them be paid. Is that hard? Mbuya fuje milioni lukaga mwata zize gomanyi bye yagamba president Ozimua bwaba gravity mulwadde, what if he's sick gache chamuwese ezo sente batikitoka babanja oli kubayimbi ne batikitoka bakolera bebekulu nabo babanja ekizibu kya bebekulu yeteeka mu buli kimu kate kyamutwala mba tikitoka chechi yayagala bere mba tikitoka yayagala bere mba promoter yayagala bere mu bayimbi bebekulu beera ko mu kintu kimu obuzibu bebekulu tudebo olimu you want to be everywhere. Government yono yagala ogibeeremu buli wamu obeerewo bebe tekisoboka kyovula bakati abantu bakukyayi gwali mu bayimbi gwali mu ba promoter gwali mu ba tikitoka it can't happen olinge muteni wa everywhere wobuli muyimbi ba tikitoka baleke boboli muyimbi ba promoter besonyiwe kyone president yabakoyi ne Museveni yabakoyi gwasabeza aba tikitoka gwasabeza aba promoter gwasabeza abayimbi mu basawo abaganda yegwe no stop being selfish. Stop being selfish. Chichizibu aba government kati chemuyina oyagala buli chemu gwa abakibeeramu leka n'abalala ebisigadde babikole. Government kinene. Government is a big entity. Tosobola kubeera nga gwe buli kimu. Kati bebekulu bye bikuleetedde obuzibu leero. Ebizibu by'aba tikitoka yeggwe. Ebizibu by'aba promoter yeggwe. Eby'abayimbi yeggwe. Kati omuntu anoonya ne wakuwolereza talabawo. Bwe tubikugambako ng'otunyiigira. Nze ne bonnyiigira era temulina kimujja kunkola. Nze seeguya. Nze sifukamira. Nze mirundi seeguya. Nze omuyimbi yenna ayagala okunkyawa ku mazima. Nkyawa amazima nja gagamba nga bwe gali. Nze amazima nga kugamba nze siri bano basendi these boys babati bemugulire emmere. I can afford life. Zona teri muyimbi yandiisa. Sina peroro ya muyimbi kwendi. You either love me or hate me. I don't give a damn. Nze sinoonya buganzi. Kati bebe kulu njagala ompeeki. Nazimbe nyumba yange. I build my own house. I have my own car. I do my own business. Whether you love me or hate me, I lose nothing. Namazima gonja gagamba. Bebe kulu wejeka aba abasiru. Buli muntu agamba kamazima ne bamubuukira. Buli muntu agamba kamazima ne bamubuukira. You can't operate like that. Oyo musajja bebe kulu yali mulungi edda. Ne kati yafuna abasabirizi. Ebivuka ne bivuma abantu mu linnya lya bebe kulu. Ngati ne bemuvuma be batufu. Gravity mutufu is right. Gravity mutufu. Nze gravity simwagala by the way. Nze waliwo lunaku gravity we yayagala okunkuba. Nendo zatali chiddira. Kache nali nyendo mukola. There is a time when gravity attacked me. Nemisango jejiri ku CPS kwa nakera nagulu. Ne kuguno omulundi gravity mutufu 100% aina contract. Iyakola yayimba. Kati musasule. Wabatu sodde musasula tuula naye. Omugeye gravity. Ekitufu kye kino. Nze gravity simwagala. Ne this time round is right. Kuba contract agina. Kati omuntu bwatyo oyina okutuula naye mu bulungi omugaye nti mune sente sinazifuna. Learn to talk to people nicely. Mwejjemu ebyo mubogula. Omuntu yogera naye bulungi omugaye sente sinazifuna. Obeene embeera yeeriwo. Omuntu ajja kuwuliriza. Neso akubira muntu simu nga akubira mutabani wo. Ebyo abayimbi ebyo bye mukola ebyo. Abayimbi mulina ekizibu. Okubira omuntu esimu n'obanga akubira mutabani wo. Fete tuli batabani bammwe.